Teno gy'olaba nga tuvudde mu kuwaana ogiraba eyo gikwateko engatto eyo ogiraba nkwatira engatto eyo engatto yiino engatto eno omuzadde atulaba eyo yonna ogenda mwana we agenda kwambala engatto eno maneja gino gikwateko tosudiya because abazadde badda ku masomero njagala bafune value ku sente zaabwe. Nenga tuya sente eri mu sente nga mmeka? Enamba ya brand shoppers ekabalagala ku eri okwo manya abantu batya sente naye nkakasa nti sonna sente ze munakkiriziganyako ku ngatte eno omwana agenda kujambala emulekewo agiwe mwana munne naye ajambale yambala mulabe ani botayambala neki ekutuuka right. So, banafa ba brand shoppers basangibwa Kabalagala ng'oyingira mu Triparty Mazima Mall neto giyingira awo ojja okusanga banafa ba brand shoppers e Kabalagala genda yo oberenga ate weefunira engatto naddala zino enzirugavu ez'abaana abadda ku masomero omwana agenda kwambala engatto kiriza obagaana engatto eyo agenda kugifunamu agenda kujambala okumala ebbanga ddene nawe omuzadde ojja kusevinga sente. Balamusizza nnyo kyamazima nga Mwami Raymond bw'abanyonyode manager owa Kabaka Mwanga kyamazima kyali tikisuubirwa kubanga kyali kisuubirwa nti omwana aleeteddwa bukozesebwa by the way bamuzzewa naye ensonga lwaki ku ssaawa eno ennaku z'omwezi nga 7 Kabaka Mwanga agenda okukwaza emisomo gye ne twebaza nnyo abantu mwenna abatukwatiddeko okulabika nga Kabaka Mwanga agenda misomo era nga bwe muli by'essomero Bukalango Brain Parent Day and Boarding Primary School Kabaka Mwanga wagenda okusomera eri atuwa basale twebaza nnyo nyini ddala kulabika nga tusobodde okulabika nga Kabaka Mwanga adda ku ssomero kyamazima nkulu Saimo ntwala omukisa guno kwebaza nnyo nyini ddala nti kyamazima kiwayogera nga otudde wange ku lunaku twasooka okulabagana Mwami Raymond kyewayogera ku ssaawa eno kirabika nti kituukidde kuba twavaawo nga agreement yaliwo omwana alina ssoma okoze ekisoboka otuuse mu buli mbeera okulabika nti Kabaka Mwanga adda ku ssomero nkwebaza nnyo ku lwa famire yange yonna jjajja w'omwana maama w'omwana n'abalala ffenna tusiimira wamu okulabika nti osobodde okutwala obuvunaanyizibwa n'olumirirwa Kabaka Mwanga okudda ku ssomero kyemmanyi nti okyayongera okubeera naye sigamba nti okikoze nti omutadde ng'abamu bwe baali bakisuubira kubanga bwalimu abali n'ekyamukisa mulungi nnyo tosobodde okutuukiriza Mukama akuwa omukisa. Amina taata. Essaawa zino owulira otya? Kyamazima essanyu ly'empulirapitirivu nnyo nganze bwe mmanyiddwa oba bwe mmanyikiddwa mu kitundu nali sikisuubira nti mu budde buno nsobola okufuna omwana asobola okutuuka ku ddaala eryo oba ku kkula eryo naye olw'okuba nti yasobola okuzannya ka vidiyo ke ne kakwatayo ng'enjogera y'ennaku zino bweri kyokka kasobodde omusembuza wakati ffenna nga famire katusembuza kubanze kati mmaze ennaku 3 mu kibuga naye ng'ate Mwami Raymond Saimo Ofiiso be baliwo ku lwange sigamba nti nsimbi zange sinateekamu wadde siringi 10 n'ekimu ssaawa eno ne bwe nti ndi mulwadde buvunaanyizibwa bwawe okulabika nti taata wa Kabaka Mwanga abeera mulamu n'asobola okuddayo nga mirembe kyamazima ssanyu mpitirivu nnyo. Kirungi nyongera bajjukiza ne Brain Parents bebamu kuba sponsoringa programu eno. Yes, essomero liri Bukalango Wakiso district ye 99 ali eyo nga alina omwana ali mu primary so okumuleeta kumulina essomero abaana batudde bulungi ebigezo byabwe era first grades zasinze nnyo n'okusinga second grades bonna bayitidde mu first grades ne second grades so no abantu soko balambuliremukko kiki kino kyokutte no blanket yengenda okwebikka blanket kozi omufaliso bakugamba nti gyeguli omufaliso banga asitwala gyeguli so Kabaka Mwanga bamugamba omufaliso gyeguli so akutte blanket yokka nga omanyi era abagagga ba corporate people naye ng'oli smart nnyo bale kubeera smart kale sebo nawe ndaba oli smart nawe webale kubeera affe banyabo tuli mu lugendo twelokera ssomero we liri nyongera okubajjukizaamu nti eno program oba eno channel bagita Saimo Official eri ku YouTube eri ku buli
media platforms zonna. So following liking TikTok je tuli, Facebook je tuli, tukoze stories nyingi nnyo. Naye akaseera kano tuli ku nsonga ya Kabaka Mwanga okudda ku ssomero yeffe abeesowolayo ne twagala okuggusa ensonga yo n'omwana kuba yatukwatako nnyo ne tulaba nga ekyamaanyi oba ekintu eky'obugagga kyayinza ofuna mu bulamu buno kwali kusoma. Era nga muzeeyi we twali twayogera naye nabagambye olunaku lwaleero nze yabyekwatiddemu nze kennyini si kumbuuza bibuuzo kaakati Raimoja wakola otya. Simon amugambye tuula wali nze mbyebuulize mbyeddemu ate era wenjogera ne famire yange. Muzeeyi ebukalange ne wali otuuseeyoko? Bukalango kya mazima mbadde ntera kuyitawo nayitangawo nga ngenda butereevu kuyitiramu ddala. So ekyamazima ku ssomero mbadde situkangawo. Naye okusinziira ku mbeera eriwo saawa eno twolekedde okulabika nti tutuuse omuyizi ku ssomero. Naye ng'essanyu lye nina jjeeterevu nnyo. Nyongera okwebaza maama wange mukadde Lewunia Nabatanzi asangibwa e Buyamba Kanamuziizi nti omukadde oyo akoze omulimu munene nnyo mu baana abo. Yasobolanga okubalambika ebigambo ebivaamu kubanga abaana ba leero abasinga baleeta misango. Nagaa nti omwana yandeetedde omusango naye kati nze wange yandeetedde misanyu. Naye nga gasimbuka waka, gasimbuka ku jjajjaawe, gasimbuka ku nkwatagana ne wakati wange ne maama we wa maama w'omwana. So ate nga n'abaana bennyini balaba nti taata waabwe entambula gy'atambulamu abantu batambula nabo baliko bakwatagana mu nkwatagana ennungi. Singa oba olina ebiduula oba ze tuyita groups enkyamu n'abaana bakyama naye omuzadde bw'oba ne groups ennungi era ng'olina abantu abakulambika obulungi. Nebaza nnyo omwami Ssaabagabo simwerabira mwami Yigatto Mulindwa Ssaabagabo mu ssaza lyaffe ly'Ekkooki naye nga ye mwami Ssaabagabo atwala eggombolola ya Kabaka eya Buyamba. Omwami oyo annyambye nnyo kinene nnyo nange ng'omuntu okulabika ng'agenda nkumakuma wakati wange nze naye nga famire. So kyova olaba nti omuntu bw'obanga wasimba ensigo ennungi kyamazima ekyejjereza omuti ogutema biba bibala nti ekibala buli lwe kibeera ekirungi affe nono situjja mutema waawooma kedo situjja mutema kedo naawooma naye bw'aba tawooma byo bibookya amanda babyokesa amataffaali. So kati kyova olaba nti n'abaana batandise okugenda nga bavaamu ebibala. Kyensuubira nti nga famire tujja kuganyulwa mu maaso wamu n'eggwanga okutwaliza awamu. Kaakati abaana abasigaddeyo ewaka kuba mmanyi bawera nabo waniyagadde bajje basomereko mu kibuga? Nandikyagadde kirungi nnyo era nkyagala era bw'obayo omuzirakisa yenna abaana mbalina. So sibalina nga bwoga nti mbeegobako naye mbalina okulabika nga mbateera emikisa gyabwe nti omukisa bwe gujja olinaga nti munnanga abaana bano wabatendeka bulungi baana bampisa baana bakakkamu baana balungi bawulize balina obwongo basoma bategeera nti omwana ono katumukwateko tumwongereyo. Naye bw'otowa si kirungi oli kujja naga nti mpa omwana ono ngende mutwale amanye okwoza ebintu abeere ewaka nga ffe tugenda okukola nga abaana bagenda okusoma abooleza engoye abo mba sibalina. Naye bwe kuba nga kuyamba ku mwana mutambuliza bulamu bwe bwa mu maaso kuba nkimanyi bulungi nti kati saawa eno sirina mmoroka sirina pikipiki naye ku lw'abaana bange nga bamaze okubeera obulungi buli kimu nkakasa nja kuba nkirina kubanga bwe kibeera mu lujja nga kirina Luyinda Junior kirina Julius Luyinda Joel Luyinda Jonathan Luyinda kuba eri famire name abo bonna benjogerako baana olumba sirina oboyina. Kaakati bw'obadde ng'olaba interviews ono omwana njagala otubuulire mu buvidiyo bw'obadde olabanga nga mu simu zaffe zino ez'okuseereza no kaali ka interview omwana n'abaayo kyayogera n'ogenda naye omwana ono bujo simanyi nti ali bw'ati kantu kiki yali ayogeddeyo naawe n'okeewuunya oba n'okakuchallenginga. Ekyamazima baabuuza Kabaka Mwanga nti mpulira nti akatambi kewazannya kakola hit okusinza ku standard y'amasomero gaffe n'okusinza ku mwana baamubuuza naye kozi hit kyeki yaddamu n'aga nti ebbugumo kye nali sisuubira kubanga baakimubuuza mu buki mu bwangu. Ekyokubiri yali wa Pastor Bugingo. Pastor n'amugamba muvubuka nti mpulira ogamba nti oyagala laptop ogenda gikozesa ki? N'agamba ndi comedian mulamba which means nti ekyasinga omusitula yazannya comedy
mu katambike kati kyali kiraga nti ayagala asome yeyongere ku misomo alabike nga komedi we akwatayo ng'alina ebitabo kuba kirungi nnyo okukola ekintu nga n'okusoma omanyi kubanga kati abannayuganda bwe tutuuse omuntu atasomye kimenya nnyo oyinza n'okulemererwa okubaako kyokola ki so obutambi bungi bwazze nga azannya mu vidiyo nga bungi naye ng'olaba nti bamuwa ebibuuzo interview bazimuwa tewali emukola ki era bwe bamubuuza nti ekigambo Kabaka Mwanga wakijjawa tiyasobola kugamba nti atwali ku nnyanja nga twesera nte bannange nga baŋŋamba Kabaka Mwanga wabula yaga nti okusinziira ku jjajja wange gwe mbadde nkolera emirimu naye nga ŋŋamba mwami weebale onkoledde ebirungi Kabaka Mwanga bye yakola ekintu ekyo olaba nti omwana alizoninga mu ebyo bye bamugamba omanyi omuntu obutajjukira kyekintu ekikyasinza okubeera ekikyamu kati tukubuuzeeyo kano omwana ono ebisinga ebisuubizo tubiina paka primary kuggwa weetegese otya secondary nti saawa zino terinavaayo essomero ligamba nti tugenda muweerera secondary standard gyagenda okuba nga afunye mu primary amazima gennyini ate okudda mu kyalo asomereyo secondary kiyinza okukutamu standard ye oba okuba nga alinga asomedde saawa eno ng'omulimu okolebwa gwabwe nteekateeka ki gy'olina ku secondary oba tomanyi kyamazima enteekateeka yange gye nnina nga Katonda ankwatiddeko nsinga okusaba eri obusobozi bwonna eri amasomero essomero lyonna omuntu yenna asobola okuvaayo n'agamba nti omwana oyo kuba ekyamazima siyinza kugaa nti enteekateeka njirina sigirina saawa eno sigirina wabula okugenda ewaka n'entuula n'enninda naye oba oli awo n'enteekateeka byenteekateeka Mukama bw'aba ansaasidde nga waliwo embeera ekyuse ng'ensobozesa naye ku ssaawa eno kyamazima siina nnyo nteekateeka gye nninawo okusinziira ku standard gy'atuuseeko ssaawa eno oba gy'agendako kubanga agenda kuba ng'afiibwako nnyo nga naye yennyini era kyovola nti mmusaba nti okoze ettutumu naye ettutumu likole ne mu bitabo kisobole okukuyamba. Amiina. Kabaka Mwanga mugambo ki bwe w'abafaanizi bo nga saa zino tunatera otuuka ku ssomero? Faanizi bange kyenyiikira obbagamba anyiikire nnyo okusoma kubanga nze ndaba mbutuufu mbyalo eyo. Mukulu otidde? Otidde? Nienze? Aha. Leo mwanza iningireko. Roy moja. Manager Roy moja. Mukulu, odufuse saa musanvu. Tukidde mu biseera bya lunch time. Otukira mu kulya. Era banzaala mukyengera saazaalibwa mu njala. Manyi otuuke wantu nga bajulaga tubazaalibwa mukyengera emmere yali mpirivu naye otuuka nga wasaabye baga wazaalibwa mu Ikyamaafi. Yes, big man. Ono si tikyafa wamaafi. Omwana tumuleese. Nze wendi. Okumukwatamu. Nafo okwagala. Nafo okubasa namwe okujja. Nafo okubasanga. Okay. Nafo wetugenda. Anyabo nyongera bajukiza nti tuli ku Simon Official amene eddoboozi lero bampita Rai Moja lero sinze Simon Official Simon amugambye tula wali bindekere era emabega wano ndine mukwano gwange wamanya ali behind the camera awo gwe tukwasaganya ensonga zino tutuuse saawa zino ku Brain Parents Primary School balisangira Bukalango era nga tusanzeewo abasomesa
abagenda okucheckinga balabe tazina radio tazina simu mu kesi Kabaka Mwanga ebigambo abirese waka obazina byeso tuze tulabe nti buli kimu kiri mu line kesi erikiri yabyo bitaago tuze nabyo so nyongera okubajukiza nti tubuzaako mikwano gyaffe abasinga okusalasala bu clips buno sola butabayisaamuko ku TikTok waliwo King Mosati nkwagala nnyo waliwo La Bruno waliwo Steffi waliwo Pauline waliwo ne Beauty Queen ya mwebale nnyo kubanga mutambuza enjiri eno kuba bujja ku Simon Official ne mujje videos zino ne muzimbusalasala ne zisobola okutambula so akaseera kano tugenda kujesalinga mwana musomesa tusanyusa okulaba kale sebo nange nsanyusa okubalaba sebo kale abampita emoji ategwe nze Manyaki Rebecca nga nsomesa Luzungu mu kibiina eky'omukaaga n'ekyomusanvu kirungi osomesa Luzungu tuli bubi mu nsonga z'Oluzungu zino era kye tusaba twakoma mu holiday ng'Oluzungu twogerera ddala kubanga kyo tuli bubi mu nsonga ze language eyo naye kale ndowooza tutandike amanyago amanya nze Lwinda Junior omuzadde wo yaani muzadde wange Mr. Lwinda George William Lwinda George William enamba yeyesimu no naba already yange 07 0 ana musatu savo mukaaga savo musanvu oyina ekitone kyonna iye kyaki kyakudduka wazaalibwa ddi azaalibwa omwaka ogw'omusanvu omwezi ogwokusatu nga 25 the requirements. Requirements remote paper. Galio yetato obambulese osomoza uli omusawo ate obwedde obuyina nkira nga nabutadde Brain Parents School e Bukalango essomero lya Kisulo n'abava awaka tusomesa okuva ku nursery paka ku P7 ku masomo aga bulijjo tubongerako omutindo nga tubasomesa kufumba okulima okulunda nga n'okuwuga tetukusudde mugoloka tuli mu kifo ekigazi ekiyoyoteddwa obulungi tufaayo nnyo ku byobulamu obuyonjo saako n'ebyokulya by'abayizi abayizi bakuumibwa butelebiri anti-security eri ggulugulu omuzadde twesige otukwasa omwana wo olindirira obuwanguzi tusangibwa Bukalango mu Wakiso district okumanya ebisingawo kuba ku noti 7556 724
581. Onoonya essomero omwana w'omwana afuna ebyenjigiriza ebya nnamadala eddungi nga likwatako buli muyizi ssekinnoomu okuggyayo obusobozi bwe eritakoma kuyisa baana wabula nga likwata ne ku by'omwoyo. Garfield Nursery and Primary Schools Mpererwe ky'ekyokuddamu kyo. Garfield ezimba talanta z'abaana, tuyiga kompyuta era nga tukuddiza omwana ali ku mulembe oguliko kati. Garfield omwana emusomesa bw'alabako era y'ensonga lwaki abaana baffe bonna mbayita okuyingiza abayizi abapya kwatandise dda. Garfield, every child, every chance, every day. Yes? Tugende mu ddomo. Tugende mu ddomo? No, mbuuza gwasala. Bino tubireke? Otuva wano. Yeah. Okay. Of course. Ekyo kiri mu plan. No, madam, temunaba kusiga paint mu. Rim. Ebitabo. Did you make ebitabo? Yeah. There are 6. 6. Yes. Pens. 6. Pencils. 6. Tippies. Colored papers. And also 6. 6. You give them to me. Set. One. Graph book. What is a bit? There are 2. Graph book. 2. You have a graph book and an art book. Yes. How many graph books do you have? 2. 2. Yes. Then art book. 1. Atlas. Ako kabuze. Dictionary. Yabuze nayo. Ruler. Yalabise. Box file. Bini. Uniform mwadisasula. Tugenda gisasula. Nina kusooka kugisasula ate nenzijuza eno foomu. Ne mugende wawaddemu. Kale. Sooka enjogera ne madamu. Nkalese. Ndi mu kusayininga wano. Ngenze mu kibiina kya mukaaga. Amannya nze Linda Junior. Era buli kimu kyabadde bansaba nkiyina. Ngenda wulira bulungi. Asitidde. Mu ssomero wabeerayo bano akadeza nga wakayingira. Abefula bagezi. Soko mbulire. Mbamanyi. Ogenda bakolera okyabo. Tewali bagamba asiise teyejjusa. Yologa nakoze kino naye nze nja kusiriikirira asiise teyejjusa. Era ekitabo kyo nkimanyi ngenda kibakuba. Gyebaleko nnyama. Kale seba naye gyebaleko seba. Kale. Kabaka Mwanga wuuyo. Kabaka Mwanga. Ngirize ka kabaka. Kabaka mpuzo kamera. Nenga wano wali watya? How are you? I'm fine. Wano wali bulungi tetulina buzibu. Kimu kigenda mu maaso.
bana batandise okuregisteringa twazima tuli bizi abaana bajja twatandise n'okusoma twatandise yesterday so kati okusoma kugenda mu maaso nga tusaba Katonda atwongera abaana abapya tufunyeyo abaana abapya ate bakyajja tukyebaliza Katonda and we are hoping Mukama atuleetera abalala. Waliwo abazeeko wano ne babuuza Kabaka Mwanga aliwo tumulabeko? Waliwo abazze ne babuuza era tunayo be tufunyeeyo balabye Kabaka Mwanga ne bagamba naffe twagala somera Kabaka Mwanga waali. Kuba director watu angambye abantu bazze ne babuuza Kabaka Mwanga twagala kumulabako. Ekyo kituufu nnyo. Wano mugenda muyita linnya ki? Wano anti kati wano somero tulina muyita gali Luyinda Junior. Imwe temukeerabira ga Luyinda? Saagerabira. N'abaana ba student bane banamuyita Luyinda Junior? Tino kibateeka mba kimuyite tino lya ssente ne Kabaka Mwanga lya ssente naye matuufu Luyinda Junior si wekiri sebe. Kati tumaliriza amaze okukebera nga buli kimu tukirina kati tuddawa si bwe kiri maama bwe kimu tukirina kyekyo sebo tudda ku uniform tunalambulako n'ebisulo tujja kulambula sebe.